Sera kano ka lipota ya mbera budde okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunaanyizibwako by'embeera z'obudde omwanjuzi Kituusa Mohammed. Embeera y'obudde ekyali ya mukalwe mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi kusinziira ku alipota zetukuŋŋaanyiza. Ekifaananyi kitukugudda Ssemugenze kitulaga nga bakyaliwo empewo enkalu ezikutanga ziva eri obukiikakkono bwa Ssemazinga Africa okwolekera ensi yattu, so nga ate era wakyaliwo ne ekinuna mpewo ekigezaako okutangira empewo empeweevu ezaana bizikutanga zoolekera ensi yattu. N'olw'ensonga eyo mu biseera by'okumakya tusuubira omusana okwaka mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Wabula embeera budde eno ejja kukyukamu katono mu biseera by'olweggulo ebitundu nga Mubende, Mbarara, Masaka, Kampala wetusuubira enkuba okutonya, so nga ate ebitundu by'eggwanga ebisigadde awo omusana gujja kwaka ate era nga bwe gukubakwamu. Tusuubira ebbugumu okuba ku diguli za 36 eri mu Kalamojja, wabula ebitundu nga Soroti, Liragulu, Kitukumu okuba ku diguli za 35, so nga ate ebuvanjuba okuba ku diguli za 32 Masekati awo, Kampala, Masaka 29 okujja ku Mbarara 30, Kasesa 34, wabula eri Kabale okuba ku diguli 26. Bwe tugezaako ne tulaba ate mu bigo ebisinga obungi ebunaayira tusuubirayo omusana okwaka ebibuga nga Nairobi okuba ku diguli za 29, Cape Town 27, wabula eri Dubai okuba ku diguli 32. Toyanza okubeerako naawe beera bulungi, weeraba.